Abalabe ba Megatron musibye mutya mugamba mutya yonna gye mutulabira tubaagala nnyo tubabuuza ke jjonna gye mutuusizaako engalo abakuwalana n'abatakuwalana abampalana nabo badde oyagala boogera naye nze nina mpalana era mpalana yaakoowa waliwo yampalanya ate banneetonda ne mbaka please mumpeemu obudde nja baddira gwe nja kukubira ate nina akamuze gwe nayize bwonkubira mugamba nja kukubira ate sigula minutes ate nakubira nti yes naye nga ambandiza mu show y'olwaleero Daily Dose waliwo yaŋŋambye Daily Dose mwagala gifuula weekend dose temukola lugezigezi ffe twagireeta bwe tuba temundabye bwe muba temundabye temukola lugezigezi lungi temukola lugezigezi lungi eno channel yange Moze tena chogenda kataka. Naye nga tutambula ne bannaffe. Tutambula ne bannaffe. Aba Victoria University balina intake ya March ne April. So tennaggwako tuli mwezi gwa April adduka mangu omuzadde owandiise omwana nga bukyali senior 4 senior 6 osobola ogenda n'obawandiisa basange wali ku Jinja Road courses zonna bazirina. Ate n'ekirala abali mu kulaba Megatron mbanjulira ekyenjawulo tugenda baleetera visa ate awo manfuse mufere tugenda bawangazi invitation eza conference z'omu Canada zonna so twayingidde dda mu bintu twalidde dda ssente moze nga tonziramu bwenyogera so tuyina e Canada waliyo September nga 2 mpaka 22 waliyo conference African Canada Foundation tuyina n'endala eya Global Youth yo ya 24 mpaka 25 omwezi ogwa October. So gwayagala ogende Canada ng'oli mukola ku paper wakawo nga weetaaga zi invitation mukwano jangu wano ku Megatron genda okometinge ojafune namba ya Moze ogenda Moze tugenda tekako squeeze bag ye namba musobola ofuna zi invitation naye invitation zino za kusasulirwa so tetugenda babulira muwendo gwogenda kwogera ne waswa ye waswa then mulongo mubagaininge naye tomugamba nti olina mitwalo 4 bw'oba oyagala ya mitwalo 4 genda ku nassa bakolere ey'obwangu so olunaku olwaleero mu Daily Dose tugenda tandikirako olina obulango obulala bwesogedde kalango kike tutogedde bwebwo so olunaku olwaleero mu Daily Dose tugenda tandikirako ku side ya mama Kalimunda amawulire agaliwo sigasanya omwana yandizaalibwanga wa 6 months omwana bandimuzaala nga tannatuuka ate omwana bamuzaala nga tannatuuka bayita bakasowole anti nga bamuteeka mu bicupa ene Uganda tulina ebicupa mwebiri abagenda kugira infection ambala yezaazazaaza omwana nga tatuuse aba wa mu kicupa so amawulire agaliwo mu tawuni agali mu kustressinga mama Kalimunda waffe eyabadde agenze ku hijja e Mecca so mbe omukulu bindeeba balina omukwano ne mami Kasalini kusaasira kino kirekawo abanene n'abatono so amawulire gagamba bwe gati Moze nze nabaddeawo ate yampadde infono muntu wa munda mbu Kasalini eyamukolera ku paperwork n'omusasulira eya ticket nani other than Nseba musango kati mwami bindeeba misako kute naye bannange mu bulamu bw'ensi buneeno men will shame you yes abasajja bagenda kubaswasa so mwami bindeeba ng'asasulira Catherine kusaasira air ticket emutwale Canada jukira ebya US bizibu ofuna appointment bya lutalo ate ogende mu luzungu interview nalaba nga baby we Catherine ayinza obutabisobola bayinza America njagala nti nedda nkyateekawo baby we reason nkyeyongerayo America bayinza okukola ki okumumma jukira mulimu bya interview bizibu so nasalawo amukolere paperwork we Canada Mami Catherine bwe yatuuka Canada mwami binzeeba anti omanyi Canada ne America abaliraanye yes nga bwatuuka ng'alinnya eno Kafeero gye yayimba nja kulinnya baaso banninnya ekirole ng'alinnyawo baaso asanga omulenzi owa sukaali batulima nti binde balina sukaali owa sukaali yeepikira omukazi ttani naye binde balina banga abaira waggulu nga bouncing castle oli mukwano gwe so ekiriwo
mami Kasalini ng'asala mpaka US wetwogerera era binde batakyalya chips mami Kasalini yagenda n'amatooke n'ebinyeebwa eby'ebipooli binde kalya ekiro kalya ku makya kalya olw'eggulu wekaagalidde mu ne sukali yakka fruits ziyitiridde buyitirizi mami bwamukola ku masaji so obufumbo bwa munnaffe abasajja naye kati binde batandika ati okukwatagana ne Kasalini kusaasira beesangawo mbu beesanga ku intaneti mboli nedda mbu Bindeba yagamba anti Bindeba yasanga Bindeba serebuwa akola ki omukyala yamufuula omanyikibwa so mbw agamba Kasalini beesanga ku Facebook mbw I love your song love tender serikanya chiguluma bono peno love tender kati kakuba muyaga gokutwale love tender byaddala mbuwe amugamba mbu ayaganya kayimba ka love tender ne basharinga contact bava ku Facebook live era mami ng'amusindikira love tender mukata musindikidde bunuduzi yeekansa akubilla mbwela bw'otunula mu simu ya Bindeba mulimu nnyashi omunene ali eno ate ze kulimbeze aliwa naye ng'anansanga e Kampala so mami Kasalini olowooza agenda kudda tagenda kudda Kasalini kusaasira bw'akomawo temuddamu kukkiriza byenjogera tagenda kudda ebyobulwadde byali bya kifere byakulimba just yalimu obulwadde nga bomanya abakazi abanene yali ayagala ssente naye ng'ebyobulwadde tebiriiyo era yamubalira omuzannyo ogwo bebi waffe Bindeba kati wetwogerera mami Kasalini era Seruga funa mukazi Kampala mwali Seruga mwali akuuma baana akuuma nnyumba ate ayimba nnyimba ki wali omulabi muyimbi Kathy yagenda ne muwala we naye bawala be bali Canada ye n'asala n'agenda mu bufumbo ze yaŋŋambye eyo info wa munda nze gye niŋŋambye ye nfaananye ntya nze gye niŋŋambye yi maama omusajja omugagga tampitako baali balowooza basobola alina views 5 bamuteekako lights nga nnyingi muddugavu nnyo mubi anti buzibu ate muddugavu nnyo ate mubi ate munene egy'emibiri tegikyatunda eminene egy'emibiri eminene tegikyatunda so moze mami Kasalini wetwogerera Bindeba bwazuukuka okugenda okukola obwa Uber mami ng'asigala afumba emmere anti Bindeba iza Uber guy ani omukyala w'e Kampala video call agenda okuba mami Kasalini yesala tawera ye omulenzi we Uber guy akomyewo anti Uber Bindeba wa Uber mami nga kiri mu kunyeenya nnyashi kati oli ali ku video call anti oteeka bwoti essimu mweraba mami ng'asooka ayita onamugambo yo si Kasalini ng'oli ajjako era wetwogerera love teriiwo akubilla balaba mami Kasalini ate mami Kasalini mbu Bindeba n'agamba mami Kasalini mugambe oli mukwano gwange mami Kasalini n'agaana okwogera ku ssimu Katonda muggulu akubilla mami Kasalini yaganda okwogera ku ssimu okukola kiraliti nti Bindeba mukwano gwange kati omusajja bw'oba ng'omusajja waleka e Kampala owasizza kyeki omukazi ng'ali mu tawero naye yes mwagala tuzaaza kasowole mwana nga tannatuuka enda abakazi b'e Uganda mwegendereza abasajja bwebweru baffere akugamba akwagala kumbe muyaki mubegendereze munoonyerezeeko era amaka gaabwe gali mu kuyuuga omukyala ayagala jjukira pulaani eri bweti omukyala yali apulaninze bwaweze yatuddeyo empapula
ayagala kugenda mu America gyayagala ozaajira tayagala kudda ayagala bomba naye kati tannafuna date omanyi ebintu bya America obimanyi bulungi tannafuna date appointment obimanyi zirwawo zigaana osiiba kulya erika apu mpaka ne bukya ne buddamu so omukyala ayagala kugenda eri tonja samira ako katememu naawe wamma nyumisa nze ate bya appointment mbimanyi nze niza anti sibimanyi mbimanyi na anti manyi ni informed naye nze niza ove Kampala ngende ku byoya byendiga nedda mukwano siva wano Bobi Wine ajja ku bufuzi nkyakwatiriramu bansuubiza obwa minisita wa bempisa tebalina byakukola nze newunya n'omuntu bantu bakulu ne bakeera ku TV week number Bobby lwaki tebamukubamu ka remix mumukole mu remix because namawulire one of the worst thing omunamawulire kyosobola okukola kulemera nnyo muntu batuuka ne balaba wo biasness okitegeera bwe basaagala muntu ne mufiirako leero ne mwogerako n'ekya leero libagamba ono omuntu alina bakoleko ku balala naye gwe buli saawa Bobby nina we nalabye oli owamabeere ngagamba Bobby ayagala abafu ng'obadde bw'ogenda kubafuna abo b'obaagala taziise naye bannange yes mutubuulire kye mwagala Bobi Wine akole otherwise nze nga piala wa Bobi Wine nemereddwa nga nze njagala wumuza kidomola bw'agenda ku mufu Bobi Wine ayagala abafu bw'atagenda ku bafu akasajja kembatira tekaziika mwagala akole kyekituufu obuzibu bwabujeewa Bobi Wine buli ssaawa ayagala nnyo abafu era nga bwe bakola babiri ku TV yaabwe omukazi n'aleekaana ng'atwasamira Bobi Wine ayagala abafu g'obadde ayagala ekyo ayagala eggwe ekyo nange gwe kifa ŋŋenda ne bwe ndiba siri mu Uganda bino byenzungazunga mu zi trip ndidde Uganda mbagamba omulambo muguliiza ow'erinnya nzija aliwa nsonga ki gy'alina omusajja yamugamba agende yeesimbe waagwe yagezaako okwesimbawo naagwa kati Bobi Wine yamugamba yeesimbe waagwe oba Bobi Wine yamulemesa n'abeera ne kariya ku myaka egyo nga pulizenta Bobi Wine yamukola ki Nupu yali yajja kadi teyali ya buli omu singa nange bampa kadi teyali ya buli omu era nalaba abayimbi abanyiga nti Bobi Wine abamye kadi ne mbabuuza nti baali balowooza Firebase yeri mu recruiting yes teyali Firebase yali kibiina nagenza olaba ku kulumbe nga Chameleone ali ne Bobi yes mulekerawo okuteekawo empalana ezitaliiwo Chameleone ayinza balina differences ne Bobi naye bano abantu baludde bonna okitegeera so kati ze kyembuuza bakukyabalumidde wakozi nabalabye nga bakawo kyokka obirabira ku TV nga bireekaana bikazi bikulu n'ebisajja bikulu tebalina nagundi omu yatalina wadde kagundi kapapula ka butiisimu tujja kugamba owandiika erinnya lyozirike puresha ekkube ate n'oli omulala ye asobola owandiika naye gwe mukyala gweyo bye muvuma Bobi Wine tugenda kugamba owandiika erinnya lyo n'eri Kyagulanyi Ssentamu aliwa kati nno nkubuulira abaana ba Bobi Wine tebalina budde bw'oyo omukyala kubanga ye muwemu yasalawo kuswaza buswaza ggwanga ayina connection mu government naye nze kubuulire era byomugezaako nze ate looya wange muzungu mukubirawo essimu nave Amsterdam najja e Kampala nze nina connection nekituuka nga kibuyaana ayogera ebigambo nga tekibisobola biwulira kiwoza nze olutalo ndutadde ishoke ajagoza ishoke nze mbivuddemu ebyo kyogera oluzungu olufu kinyuma ne mutukuba embooka ekiro besonyiwe Bobi Wine kati nze mulaba ng'asiba abaana ne ŋŋamba Bobi Wine bw'ali ekyawa n'amusiba ng'omanye omukazi oyo engeri gy'avumamu Bobi Wine abo babiri nga Bobi Wine yagadde abasuuwinga by the way yo yesiseriwa mutuyambeko ku shows eziri ku TV nga zivuma abantu omukazi alina we yafulumya mufakininga ningamba ku mainstream bakiriza ebigambo bwe bityo ati ya state naye ngenda leeta looya wange wa Amsterdam
agenda kuyambako buli TV n'amanyiranga Bobi Wine era nayogedde naye bye tuli mukola mu ntegeka. No, lawyer wange ajja ava Amsterdam. Anze nkikoye nga nze PR wa Bobi Wine. Waliwo ne yangambye mbuyo mwala manager wa buli omu. Yes. Omulimbo anyuma mukkiriza. Ani Kireva je ne AK47 era teyaziika. Yagenda naye yabulira mbimwanyi. Nedda obuzibu bwa Kireva je musiru busiru. Yeteeka mubiri na muulawoza abamusosola gwe bw'oba wali tososola bannongo ogamba baganda bo. Lwaki tewagenze n'ozika hamu? Olaba nange naamu ndi wa mamba kamilioni beddashi naye nabaddeyo ow'emmamba yabaddeyo naye gwe Kireva je eyayitako mu ngalo za maama n'akulera zoyo maama mulabye bukulu maama w'abaserebu n'omubuuza oli otya muwala wange okitegeera mukakamu famire y'abamayanja bakakamu nnyo tima nange kati Kireva je atuwulira ensonga bbiri ezamuganya nga ne transport yabadde wa bwereere nga teyategeddewa eri gy'abeera mu buloka ayinza obutafuna updates. Kireva je alina bubeezi ttima era ettima lye lyamwawukanya n'omuyimbi yali amuyambako mukomyawo. Yes oli bayawukana lwa ttima lya Kireva je bonna balina ettima. Yes kati ettima ne lisiŋŋana kirina empisa embi kati ki ekyamuganya ozika hamu eri yabadde famire bana mbabuulira ebintu ebimu mulimu ekigambo okuziika bino ebintu byadda olaba ne mujjawo omuziika okubeererawo muno naye yandisoose n'agamba maama yamusuza taata yamwagala bakamiliyoni bamulabirira fine bayinza oba balinawo misunderstanding naye omuntu bw'afa twerabira ebizibu byonna ate hamu talina kye yali yamukola yali yagamba maama yali amusosola so yabadde afudde hamu nkimanyi hamu oyo Kireva je yali ambala ne saati za hamu. Yes hamu abadde US nga bizibu ki ebimugaana okuziika muganda we. Kireva je bw'ateetereze mutima gwe mulayirira agenda sigala mu bwavu obulwadde anti agenda busigalamu anti tosobola obwimpuluvinga n'abuvaamu naye bw'anaasigaza eri ettima agenda sigala mu bwavu naye nno obwavu nga buzibu aliwa abaana ndaba ku social media mu yabadde ayita atya amu amaziga yakaabye no nze nina omanyi gwe genda kaabya omanyi genda kaabya no nze nkubulire ebintu ebimu nze nagendako kukufiirwako omuntu nina Rose ono abantu abamu bwe mugenda kukufiirwa tokaabira afudde otuuka n'ojjukira ennaku ye kati nze waliwo omukazi yafa ku kyalo yaleka abaana be 3 nga baana bato kati engeri gye ndimulekwa bwe natuuka nakaaba kati ne batuuka n'ogaba t-shirt z'abamulekwa nga bampa t-shirt nga baagala nakunsiba kabugo mu kiwado ne mbaka no please siri mulekwa si wange nnyo jasi nange nzijukiddemu obwamulekwa we buluma nange nenkaaba so nina nedda alinza oba alina ebintu byabadde ayitamu obanga alina omuntu we naye yamufaako ali very close kati bw'olaba okulajjana n'okukaaba naawe ennaku ejja kuba hamu yali talina wakwatagana ne nina hamu yali wabakyala baddugavu si waabeera yabadde alina byajjukira ate n'ebyo bigaali maaso njagala bibajjako anno fiki muntu wange nnyo yadde akoze eki nekingisa ebyo ebigundi byoyambala byovulo nedda bwe mugenda mu kuziika mwambale bulungi yani yagamba abayimbi nti buli oba olina oteekako shades. What is the meaning of shades mu kufiira babanyedde enjaga nze binyiiza ate n'omulala eyanyiizizza mu kufiirwa era nayisibwa bubi twabadde tuli mu kaaba tuli mu bitooke we batuwujja ngendo olaba baserebu abayimbi bamwe bakubye kalo nantongo kye ekyamukubiza ebisiga ataddeko foundation yenna alinga muwunda bannanga batuba tuzze mu kufiirwa makeup tumuleke tolaba
nze ndowooza make-up aba ayitiridde nze namulabye ekisige n'akikonsiri nga kiri eri gwe nga saakulabe wabadde eno mu maaso tewabaddeyo anti oli mu ssiru ogusige guli bwe guti gunene ataddeko birashes bannange bwe tuba tugenze mu kkungu bagaba nga tugenze mu kuziika anti nze bwe namaze twamaze oziika nendaba embeera buli nensoma buli wamu mapu nengisoma kaceere kabadde ka mulembe n'akanyama mukama amuwumuze mirembe ako nakalabye nnyo ku intaneti fast naye maama ali mu bulumi buteetagisa omanyi ne bayibuli ekigamba teri muzadde ayagala tulina mu ntaana ya mwana we munnaye yagambye ng'omwana asiba ku olmufin muganda washa mufumbiro otawatandise luki akugo ugayi wakawala ng'akuta omusajja tamukkatota oba yabadde alowooza y'oli mpuuga emirundi nga 8 mbono kati ojjukira kati ayogerera ku mikolo yayogerera ku mbaga tali nnyo byabufuzi bafaanagana kati bano n'abafaanagana kati kyekyaje mbadde nsaba Honorable Mpuuga tubadde tukwagala nnyo nga tukuwolereza awamu ewasobye nti Big Eye akumanyidde ne tuliyingirawo tubadde tukusaba ogambe those hooligans balekerawo ebyo bintu byadda nti lwaki ovumye mukwano gwange nenkusalako byadda ffenna tuwasoma ebyo bintu tubiveemu Honorable Mathias Mpuuga agambe ku gaali ye anti ayagala laga nti Masaka akyalina amaanyi naye amaanyi tugenda galaba mu kalulu tetwetaaga kalaba waneeno ssaawa zino yabadde kuulu oli mulekerawo kati lwakuba ze nalokoka nasalawo obutavuma bantu naye nze mbadde nja bavumira Mathias Mpuuga myezi eja ndabe wabe wankwatako ate nga ntambula n'ebifo by'olukale mbalumye Mathias Mpuuga tebamugambeko ogenda tetumugambeko tiki yalya sente aze banne mu luzungu lekerawo oluzungu babulire 500 million zalagawa walya sente twakikiriza ne tugamba Mathias Mpuuga musajja mugezi musajja ategeera nnyo musajja wa Mengo musajja tumuwe ekitiibwa kye nati bw'oba olemereddwa okwewa ekitiibwa kyo ne bana abantu bona oganda obbagambako tugenda taking another step muze nsobola okuvumira emyezi 2 ate ne banoonya kati nga botandika batya kati oyo wakawalata ng'otandika otya okunkwatako nga byambadde nno ne gomasi waliwo kyenalabi nga kyambadde gomasi kyakyesibye akatambaala naye mmwe bakazi mmwe lwakwa mwamanyidde oyo nze niiza obbavuma n'Empuuga ne muvumirako ne famire ye yonna nenjivuma nze nsobola obbavuma mu lunaku lumu ne bankubira n'essimu ne beetonda aye ne mbagamba okwetonda mukuteeke mu email mutandika mutya okutandika eyo violence n'ebintu muze byaggwawo byadda nti tolonze muntu gwempagira kankukube nedda abantu everyone is entitled to their opinion sobola okuvuma bw'owulira nga nkuvumye ennyo oyisibwa bubi genda ku poliisi ekuli okumpi ondoope bansa morning naye oyo politics wedda mbu ne mwesanga mwekuba ebikonde mwovuma otya Mpuuga tibamuvumangako nga yatwala 500 million bazimugamba azinnyonnyola atandise kubutaka amatama no anti okulya fine naye ate balekerawo bano abantu be omanyira bannaabo Mathias Mpuuga tebamwogerako Katonda yes olaba n'omukulembeze w'eggwanga abantu bamuvuma n'atabasibo banaabaleka naye nga tuvumye bantu nze njagala abali okumpi abatayagala Mathias Mpuuga mumpeereze sente nja mubavumira nze nompa sente muvume emyezi eja emyezi 2 mingi muvumira omwezi ogwa ate ne waba wabula kukwatako ate nengenda ne Masaka nenkolayo concert ne mobilizing abavubuka balonde people power yes nengende Masaka soka ne muvumire Kampala weeks zangezi nenkola organization ye Masaka nenzija ne twempowering abavubuka balonde people power owani ani yamugoba ati biyaye ba Mathias Mpuuga bateekawo bakifeesi naye nze bwe mbangenze Masaka nsooka nenkuŋŋanya abo bonna bakifeesi ba Mpuuga ne mbateeka mu kkomera yes bwe mmala bateekayo nenkola enkuŋŋaana zange
mpozi nga mpulira nkooye bakwate bukwasi ssente nze bazinsindikire ndyoke mba wamma katonga walabye kale nalabyeko n'oli omukazi omukulu mbusima lwaki ovuma Mathias mbuga ffe tuvuma abantu ate ne batatukwatako ate nendabirwamu yange nze etambula eri wansi omukono nenkasukira embwa zigulye zikumalewo ng'otandika otya nze Mathias Mpuga muvumira weeks bbiri ate nengenda ne Masaka nenkola olukuŋŋaana balekerawo akamanyiiro bannaye nalabye ono omulenzi ow'amaalo yagenze ng'awandiika bannange Fiiki Gaza nkwagala naye olumu onnemerera ki ekyamututte mu inbox ya Davido ng'asaba kolabo yamuzeemu ye Davido nti yagamba Africans we a monkey yatuvumako obukima yatuvumako ekima naye nze ndowooza abayimbi mulekerawo okwesaaza ebyo bituba biswaza brand y'omuyimbi tosobola genda mu inbox ya muyimbi mbw'osaba kolabo so I think the management yeeyina okukola ku kino ekintu akuba Fiiki Gaza muntu wange nnyo saagala muyingira naye nze ndowooza abayimbi mubeere ne management bwe mba mwetaaga kolabo omuyimbi manajawo ayogere ne Davido naye gundi akyali muyimbi okyagira kari okyanoonya kari okyazimba kintu so I'm thinking tewandigenze muzini boxing osaba kolabo sooka okireke gono wa kolabo nga tumuvuddeko okimanyi gundi yazeeyo ewa maama we Moze Kapa kati bamugobye mu nyumba naddayo ewa maama we yaze mbazadde naye nagenza olaba Facebook we mutwaza kati mwabadde mwagala alagewa mwana takula mu maaso g'abakadde be jasi kyabakola atandike kwambala bulungi yambala bulungi Kapa kati bw'oba waze ewa maama muzadde tomukunamira nnyo ayambale bulungi yazeeyo ewa maama we kyokka nina management gye nalaba eyali emusayininze yaddawa waliwo management eyali emusayininze Mado mbuweefukire nze nnyimba ze zaabuwemu kyekyazintamya so Kapa kati yazeeyo ewa maama we gundi amawulire agasembayo ga Pinki mbu yagambye oli omuyimbi gwe basayininga yamwogerera yamukubyemu n'akayimba mbu yamwogerere wa Jeff Chiwa sayininga ye naye era bonna naye Pinki era Pinki naawe muyimbi kukali kawambwa Uganda tetembracing abantu nze sigenda kuyogera linnya lyamu tetembracing abantu babi Pink is good. She's good. Musically, she's good. Mbwera bamwogerera alina akayimba ke yafulumiza nti bamwogerere wa Jeff n'amugoba akayimba kagenda kola kakayimba k'Abayuda so kagenda kola nze ndi timu Pink omukulu nga nkubira essimu hello nakulaba ng'oyisaamu omuntu wange biki oyo noona brand ne mugamba oyo alina brand ki mboyo nona brand y'omuyimbi ne mugamba ayinayo obumasu nti ye gundi waabo brand ambassador olaba n'emmere y'olusaniya tasobola beera sponsor waakyo bannange ziyitiridde abadde wano mbw'obadde anjagala naye ntuuse leeti wadde naye bangambye taguze wadde kasoda abadde talina mukazi we abadde tazina mukazi we ayagala kola partnership na wano Anna ayagala okola wano partnership ku Jacaranda nze ambassador waawo yes bannange nga tetunnabasiibula Jacaranda ku Eid Day tulina ekyenjawulo I personally tugenda beerawo Moze ngenda kumwambaza esuuti so abazadde ku Eid tubategekedde ekyomulembe wano ku Jacaranda eri Mengo nga Fufa House uhulu yesooka kufufa yes then noyisa Fufa House ne weyongerako emaaso katini awo noyambuka waggulu w'ekidde Lubaga ojje wano ku Jacaranda wagenda beerawo amataali wagenda beerawo emmere wagenda beerawo buli kimu ajja ti agenda bba wakeya gye mutalabanga nako mujje wano eno ku Eid Day tubagabule amanzaali ga Christmas ga Eid anna eno nange ne Christmas kati ki ekikuteesa soda mu bucupa Moze gwe wamma n'abazadde mbakubiriza nti mutwale abaana ku Victoria University intake yaabwe
esembayo yeno gye tugenda mu then tulyoke tudde mu ya September eya April kosta ne March intake ekyali ddala so mugende mutwale abaana mbawandiise mmoze nkusesa ki nga tetunava nga waliwo omuntu gwe nasaba wayini anti jukira nani alcoholic nange zibandabeko jango wa soda gwe ali nani atali mu mwegi nani alcoholic so ng'omukulu angamba wammeka nga noonya ninawe nafunye nga bagenda kumundeekera nga mugamba yaŋŋamba 800 wayini bali eri abo waliwo yabaddangulira wayini naŋŋamba wammeka wulira nkunyumiza nga ŋŋamba wammeka nga nkubira abasobola okumundeetera nga baŋŋamba 800 delivery 1,000 nze nina owebiri soko owulire sebo nga ŋŋamba nga mugamba se naŋŋamba nange byakiyayo ebyo nze nina wayini gwe manyi gwe baŋŋambye owebiri ekitundu ne mugamba munywe bwakata ayagala kumba amalwa mbu wayini webiri kitundu nze nnyo wayini webiri ekitundu nkaseyagamye mbusimanya waliwo yaŋŋambye oyo atalimu mwenge webiri kitundu ne mugamba mukwano I rest my case banne bwe mba mugenda tuwa ebintu manya level y'omuntu gw'ogenda ale nompisamu bantu bange eggaali nze sirina budde sebo nga ngamba muwayini w'omunaana taliiyo wayini ojjukira mozooli wayini gwe twali eri ow'omugagga gwe twali tugenza okuba oluseke bannange nanywa wayini nempulira nga n'akamasu kyakafiiringa nayo nebadde ngamba webiri ekitundu bwe namugambye omunaana n'apapalanga enseenene so abalabi ba Megatron Megadoza tusinkane olunaku olw'enkya tubaagala nnyo naye temwerabira ffe tulina invitation za Canada eziri ku alaali namba y'omusajja ogiteekayo owulidde